Kale tukyali ne Tom Wanamata era nga tuli ku Viki exclusive buterevu ne Wonder Boy UG bampita Viki budde bwa kiro munatusonyiwa akalight bwe kabanga kabuzeemu sound yensuubira ddala nti muyina asinga. Tom, omuntu yandyagadde okumanya akugoberera ku TikTok. Sound ono gwokozesa ani Namata abantu baagala okulaba mukyala wo yakuvuma mu luzungu olw'ekitalo. Kati omukyala oyo okusookera ddala njagala ntangaaze kuba bangi tebakimanyi nti munnaye amaloboozi ago nze nga kola abiri si kuzannya wabula nze ndikodinga nsooka nenzanya nga Tom kasikiti then ate Namata ndikodinga mu recording after nga nfunye eddoboozi lya Tom kiringa nga bwe nakugamba Viki nensirika lwaki okoze bwoti kibaseegeza space eyo gyensirise mwenjo feelinga Namata so bwentyo bwekikola era omulabi yandyagadde okumanya oyina ene voice changer application ekyusa eddoboozi lya Namata liri oba still kiri munda mu ggwe? Ekintu ekyo kiri munda mu nze naye ate ngezaako nyina waliwo kagundi ka voice effect akakazindaalo just kenyongeramu naye mba nsobola okyogera for example nyizo yagala ogamba abantu bange yes hello how are you muli mutya bannange so kati era just nyongeramu katono kali akawaawaala so that eddoboozi liveyo bulungi nga Namata we yandibadde naye nga nze nkyusaamuko mu ddoboozi. Oluzungu luno kozi kati tumaze okitegeera oluzungu luno olwokozesa oluusi oba olukozeeko research oba naawe oba weeyogeza talent wise nolaba nga luze out? Yes of course kubanga nze mu ssomero nali nnyo mbyonoonesa ebyo ebikyankalanya ebyo so kati oluzungu naddala ng'omuntu wasomako osobola okufuna ekigambo kyolabyeko awo kuba kati nze oluzungu ndufuna bwe nti nze just sindabulabe kigambo nengamba Louis Vuitton nti nkirabye wali nenfuna statement mwe kigenda otegera tebikwatagana Louis Vuitton kitegeeza kirala nenze nsobola okissaawo nengamba nti Viki lwaki oliso Louis Vuitton naawe otegera so nibategeeza kijiddewo naye yes bwentyo bwenkifuna just kyendabyekaawo kyendowoozezza. Kikutwalira budde ekyokuwandiika scripts zino oba wetunuza kamera n'oyogera ekize mu bwongo bwo from nowhere? Okusookera ddala okuwandiika script kyalinga mu kusooka lwansonga mu kusooka nali nga onafuna omuntu nafuna experience kati ekintu kino we nakigira nti kati essaawa eno nsobola okukola video 20 nga sivudde waawo oba nfuna nenga kati ngenda zanya kino so gye nkomye okukikola kubanga nkikoledde ebbanga since lockdown paka nakati nkyakikola kiba kitegeeza gy'okoma okola ekintu ofuna experience so seetaaga nnyo kulowooza nnyo otegera just there and then video ng'ewedde. Era bwe tugamba nti kati kyayingira mu ssaayi nga bwe tugamba nti omugenzi Moses Radio bwe yalinga akolola wawuliranga ayimba kati naawe otugambye script wazijja mu bitabo always zikubeera mu moto nja kusaba ne webeera half a minute otuweyo kasikiti kamu mu maloboozi abiri aga Namata n'omukyala we. Kati tugambe Namata akaayana lwaki tuzze wano ate ne muddukako otegeera okusookera ddala neefuula nti omuntu gwenjogera naye ali awo yensonga enkulu ate Tom ebiseera ebisinga abeera serious otegeera nti kati tugambe Namata ali awo gwe Kinamata lwaki onyiigira naawe Tom naawe mutuufu onsubscribe nzondese wano eno lwaki ondeka wano kati nga nkuleka wano gwolaba ojayo eri mbantu tondaba nti onswaza ye maama naakola ntya may the Lord of our Lord Jesus Christ akusaasire naye kankulinde ewaka mbwa ggwe gwamanye ewaka ogenda kunkolaki so kiba bwe kityo nti kiva bubi kyakuyingira. Yes of course okikolera newatasaana okitegedde just there and then video yaffe ng'ewedde. Birungi ki byofunye mu TikTok Tom ng'ogikozesa bulungi kozi gwe sikuwulira mu haso zonna? Yes ebirungi kyenjogamba bingi kyessaawa eno nsobola okurecognizinga bwa Viki exclusive nagamba nti oyo Tom Wanamata era nsobola omuggyako kagundi kuba abantu bangi wano eno otegeera naye
nti nsobola okujjawo nenjogera abantu ne bawulira era ne bamanya nti interview ya Tom oba si ekyo n'ebintu ebirala amazima gali nti TikTok yafuuka mulimu etya TikTok essaawa eno nsobola okufuna ka challenge essaawa eno nsobola okulisaako akawunti yange ya YouTube essaawa eno nsobola okufuna endorsements ez'enjawulo nga contracts zetusayininga ne tufuna kasente tetukubira obulango amaduuka ag'egundi kuba kati essaawa eno nkola n'aba Crown Japan awo ekatwe eb'ebyamasanyalaze so kiba kitegeeza nti okyusa obulamu onfuna ne weeyongerako gwe ng'omulenzi pozi n'ettutumu nti teri atayagala kuba wakabi nojja mu kifo abantu ne bakurecognizinga ne bagamba yo Tom Wanamata oli najja nagala Tom mpayo kaserefi Tom nkwagala nnyo nawe owulira essanyu muli byonkolera binnyumira so you have a lot of people you inspire inspiring abantu bangi so kiba kisingako okusigala a normal person than okubeera tiktoker. Bwe wali ojoyininga TikTok wasuubira ki? Wasuubira okubeera wagijoyininga lwakufunako ssanyu kwemalako stress oba wali osuubira okufunamu ssente? Kati ffe twajoyiningira TikTok tekwaliko nnyo ebyo byakufuna ssente by the way kubanga TikTok tugijoyiningira lyali ssanyu tujoyininga lwansonga tukolakola bu challenge kubanga nange nasooka zinaazinamu nga concept ya Namata tennajja kuzinazinamu bikiwe bityo so nze jakitwala nti nasooka kunyumirwa nange nyumirwemu ng'abalala abakolakola bu challenge yes just concept yajja abantu ne bajagala n'entunda kuba amasimu ogafuna togenderedde naawe oba okyanyumirwa nga bakubira essimu nga bagamba waliwo akayimba twagala okakole waliwo osegeera naye nga gwe era okyali ku kintu kyo kyakukola kikyakunyumirwa oba onfuna so nyumirwa ate nga wenfunamu. Yes. Nga tumaliriza oba nga tufundikira Tom Wanamata, how was your first experience mu endorsement ye yasooka nga ogifuna lwa TikTok? I was really so happy nti nakizuula nti omuntu osobola okukola ekintu okunyumirwa ate n'okikola ki n'okifunamu so kyansanyusa nnyo nti nayiye ekintu kyange ekya Namata ate kati essaawa eno kinfudde ki kyenkola ki kikyendi oba onfuna so I was really happy though newe kyandibadde kitono newe gwandibadde mutwalo nga ngojje ku TikTok nali musanyufu nnyo kubanga omutwalo gwo ogukwata n'ogongera ku mitwalo ebiri giba emitwalo emeka esatu gy'oba ofunye kalimuko k'oba okola so nakitwala nti nako kalimu era akawunti yange nyongero ginyweza neŋŋamba nti akawunti yange sinagikola gizanyirako kubanga nagwo mulimu kyosobola n'ozimbamu ennyumba. Ani yakuinspiringa okujoyininga TikTok then n'ekibuuzo ekisembayo TikTok ki akikukubira era gwe mu video zo video ki gy'ogamba nti bukyanga nkola video eno ngyewulira 2-3? Okay, tusoose ekisooka ani yakuinspiringa okujoyininga TikTok? Okay, nalina mikwano gyange omu bamuyita Samimu naye nze nyali mutuuma omulala bamuyita Waswa banjigiriza TikTok nali sibimanyi banjigiriza nenjoyininga lwakuba just nti buli muntu aba n'omukisa gwe just account yange neyitawoko osegera nekola nga omanyi TikTok nti ekuza account neweba wiiki emu yeah so yes so nempitawo pozi no TikTok nza ankolera alabibwako kubanga tukola ekintu kyekimu sijja gamba bano bayimba bani bazinira ku buyimba no Miki ankolera lwansonga inspiringa osegera nti tukola content y'omu ya busikiti naye asobola okulaga nti osobola okufuluma ebweru ku TikTok osobola so I get inspired also than your movie finger just singezaako nange nfube nange nsobola olaba nti nkola ki nkikola and the other thing video yange gye nasooka okukola nennyumira yali ya lumbe Namata yagenda ku lumbe nemusibira ebweru video eyo yali ennemye n'okukola jjukira mba ekigambo Namata kyagenda oyogera nsooka kirowoozaako so kati nyinza nosooka nenseka nyinza oyogera ekigambo kimu Namata kyagenda nange nentulika nenseka esegera so video yankikolera nnyo nti namuggalira ebweru neyeegayirira ate nesitamuguya naŋŋamba nga tuvudde wala nemugamba tuba tuvudde wala kati tutuuse
so kankolera nnyo kanyumira nnyo nange era nzirayo nenkalabako mu video bwange. Kale, thank you so much Tom Wanamata bako obugambo bwosibuza abakulaba ku TikTok. Anchimanyi twafuna wana abaana ba ku TikTok batukutulamu bu video genda okasanga nga kali eri and then oyite n'abantu okubeera nga basubscribinga ku YouTube channel yo. Of course cause YouTube kati mwachi realize nti jejimu ku mirimu egyenkalakali. So bantu bange tubagala nnyo mwebale tuwagira mwebale yagala baana ba TikTok and the other thing musubscribing first of all ku channel gye tuliko big exclusive ne Wonder Boy UG musubscribing ate nange musubscribing ku YouTube channel yange ya Tom Wanamata naffe tusobola olaba nga tukola kitukola tuyitawo ate n'ekirala nsaba violence ebeere ntono tetuvuma abantu tunyumire obunyumira TikTok cause TikTok yo nyini mu setting zaayo newe okuba bukubikalango tekatambuza kitegeeza ki ti TikTok yajja ku gundi eno bagireeta nga ya for entertainment, you understand, nga kyetukola. That's why nkola skit netunda nensobola olaba nti account yange ekula ku speed y'ekika ekyawaggulu. Kibategeeza bw'okola ebi entertaining abantu naye byagala account ye ejja kukula. Naye wonaavuma omuntu ajja reporting account yo bakubaninge ogambe nti account ya sisi tekwagala kumbe ovuma abantu. So let's not abuse, let's keep one love, tweyagale tunyumire ate tukole n'emikwano egisobola okukola ki otuyamba. Tubeera proudly sponsored by Hajati Kalodo omusomi wa dua. Enamba ebeera waawo mu kitabo ekiri mu Qur'ani esembyayo 067. Wano no siina nugu osobola okuyisaawo ba sponsors. Okay, so n'ekirala nze nkolagana n'aba Crown Japan Katwe abatunda ebyamasannyalaze wali Katwe ng'ate balina branches nyingi nnyo ezisangibwa ebwayise ku Kidde Nabweru. Osobola okujja mpozi n'ekirala osobola bakola kuba video zange nzina ku TikTok just ojabuzawo Katwe opposite Finca Bank opposite Musa Bode nabo balinawo ekifo. So osobola okujja buli ayagala ebyamasannyalaze ebyakabi nolaba Crown Japan Katwe nolaba ng'ofuna ekisinga. Alright, tubasibudde mweraba.